Kwanirizaako nnyo enkya ya leero, weebale nnyo okufiisa kadde n'ogenyewalako mu studio yange wano Ssanyu Jereere. Gwe gusookedde ddala ndowooza okukyaza mu studio eno bukyanga ntandika kwenyigira mu nsiike eno ey'amawulire. Naye nga nsanyusa okukulaba kaakati ngadde nga nze tumanyiganye naye waliwo ajja okuba ng'asoma egambe nti leero Ssaalongo akyazizza Dr. John Mukasa. Naye Dr. John Mukasa y'ani? Waliwo abatamumanyi. Gwe oba oyambako oyanjulire ate n'oluvannyuma tugende mu mboozi oba conversation ekwata ku Kabaka Foundation. Ssebaana yanze weebale nnyo okunkyaza mu studio muno n'okumpa omukisa okwogerako ku bya Kabaka Foundation. Nze Yowaana Chrysostom Ssebaana bannemiyita Gunjula Baana, Mbaziira Mukasa, Bitundu Nanziri mu 2014 Ssaabasajja Kabaka yasiima bwe ntyo nkulembere omulimu gwe gwayisa mu Kabaka Foundation gwe tujja okwogerako. Kale nno ebyo ebimpimpi biba bingi tebiggwaayo, naye ka nkoleko ebyo bwe wanaaba ayagala okumanya ebirala anaabimbuuza nabyo naabituukamu. Weewaawo, Ssebaana neeyanzizza. Kabaka Foundation kye kitongole Ssaabasajja Kabaka nga omuntu mwayita okudduukirira n'okuyamba abantu be bonna abatalina mwasirizi. Enkola eno yatandika mu mirembe egyo egy'e16 mu bitundu by'e Bungereza eyo Bulaaya, ng'ensi egenda ekula okwetegereza abantu engeri mu nsi gye babeeramu, buli omu n'aba ng'ebyetaago bye bituukibwako. Kale olw'engeri emu oba endala abantu bangi baali nga balekebwa ettayo, okuba abamu baali balwala endwadde abantu ze baalaba nti zijja kuleeta obulabe ku bantu bangi, abo ne babaawulamu ng'abaalwalanga ebigenge, abaagwanga eddalu, abaatamiiranga ne bafuuka bawaddanga, abantu abamu nga bafuna emize egitali mirungi okuva ku mitwe gyabwe obutatereera bulungi, ne baba nga bazza emisango egya nnaggomala kumpi, ne baba nga balina okugobebwa mu bantu abalala. Ate ensi bwe yagendanga ekula n'abazadde abamu ne basanga obuzibu nga tebakyasobola bulungi kulabirira baana, abaana abamu ne babeera nga bataayaaya nga tewali abalabirira. Abaana abalala baafuuka nfuuzi olw'entalo n'ebirala. Kaakati Kabaka nga yatwala ekitundu, nga yafuga ekitundu, kyategeezebwa ne kizuulwa nti omulimu omukulu ogwa Kabaka ogumu ogusingira ddala ye muzadde w'abantu bonna. N'olwekyo obuvunaanyizibwa obwo omulimu ogwo ne gujja eri Kabaka okuba nti alabirira abo bonna abatalina mwasirizi. Kati kyova olaba nti gavumenti bwe zigenze zijja mu mateeka zifunye obuvunaanyizibwa okulabiriranga abantu bonna. Kyova olaba bayingirawo, bw'oba omwana wo tomulabiridde bulungi bakyayinza n'okugamba nti omwana ono wa ggwanga, omwana ono wa kkooti, kati mutwale. Kati yeva ekintu ekyo. Kati mu Buganda oba mu nsi ezaffe endala, Kabaka tubali tumumanyi nnyo ku mannya gali amaga Mpologoma, Musota,
ago gonna agalaga amaanyi agalaga obukambwe agalaga ki matuufu naye kaakati tugoba ate Kabaka ettulubali ng'omuzadde aliwo wa Katonda okulabirira buli muntu yenna ali mu Bwakabaka gwatuukako, oba mulungi oba si mulungi, oba ali mu buzibu obwenkanawa, kasita aba nga talina mwasirizi, omuzadde wa bonna ye Kabaka yamulabirira. Katugambe oli bw'abazizza misango n'agobwa ku kyalo ne bagamba nti ono taddanga wano kali n'agenda mu nsiko ng'eyo, Ssaabasajja tayinza kumusuula, amulabirira n'abakukyalya ng'ate bw'atuukiriza ebirala. Omwana asangiddwa mu migotteko ng'ali omwo ataayaaya amenya mmotoka z'abantu, Ssaabasajja Kabaka agamba muleete omuntu wange muwumbewumbe muyambe ndabe gye naamussa. N'ebirala byonna abasinga okubeera mu butaba na mwasirizi mulimu abakadde ng'abantu baabwe bonna baafa dda, tewakyaliwo abantu babamanyi. Ne wabaawo abo abaana, kati abaana mu mirembe gino abantu mwe balwalidde endwadde ezitali zimu ng'eza siriimu, eza COVID ne kawumpuli wa buli ngeri yenna, abantu abamu abaana basigadde nga tebalina muntu waabwe ayinza kubayamba, ate nga n'abo babayambyeko abamu nabo bagudde ku buzibu, kale abo babeera mu ttayo. Mu Buganda kati oba mu Uganda oba mu nsi zaffe eza Africa mubaddemu entalo nnyingiko, abantu bangi nnyo balekeddwa ttayo mu ngeri emu oba endala, ebintu byabwe byonooneddwa, abantu baabwe babafuddeko, endwadde zibaguddeko, tebalina ate gavumenti zikola omulimu gwe zisobola okukola, naye nezo ne bwe zikola n'ebibiina by'eddiini ne bikola, na buli omu n'avaayo, era wasigalawo abali ettayo abatalina mwasirizi, abo bagwa mu buvunaanyizibwa bwa kitaawe w'abantu. Ssaabasajja Kabaka ayimirirawo ku lwa Katonda eyatonda abantu bonna. Kati nno ssebo, mu myaka 2 Ssaabasajja yasalawo n'ayingira omulimu guno, n'ateekawo ekibiina kye, era nno twakuumye bubi abadde deputy kuba Kabaka yennyini ye ssentebe w'ekibiina ekitongole ekyo kuba kikye, naye abadde amuyambako nga vice chairman ye Bishop Ssennyimba Omulangira eyaseeredde olunaku lw'eggulo. Kati Kabaka aba ne boodi, kuliko abamemba ba boodi abalala, kati wansi wa boodi eyo ne wabeerawo ssenkulu w'ekibiina ekyo, kati wansi awo we wabeera amatabi, nga amatabi gano ag'ewaffe mu America, kuva mu 14 wano Midwest ettabi eribaddewo nga likola, kyova olaba nti bwe ŋŋenda mu Uganda bwe mbaayo oluusi baga nti omukulu wa Kabaka Foundation mu America, olw'okuba nti amatabi amalala gaali tegannaba kutandika. Kati nno Kabaka Foundation ng'etuukiriza omulimu ogwo ogwa Ssaabasajja okulabirira abantu be abatalina mwasirizi, etandiseewo emirimu. Omukulu kati ogugenda mu maaso gwe musaayi, kubanga kyazuulwa nti omusaayi gwetaagibwa nnyo mu Uganda, naye ng'omusaayi mutono ogukuŋŋaanyizibwa ate gutundibwa. Kati Ssaabasajja kwe kukunga abantu be bonna tuwe omusaayi tudduukirire abo abaali badde bafa nga babuliddwa omusaayi. Ate era
omulimu omulala ogukolebwa kwe kudduukirira abakadde ababa batalina buyambi. Omulimu ogwokusatu gy'emigotteko. Ssaabasajja ayingidde mu migotteko omwo okuyamba abantu baamu okufuna oluusi ekyokulya, naye ekisingidde ddala obukulu agezezzaako okubajjanjaba bafune we bajjanjabirwa. Ayingiddeyo okubawa we bayinza okunywa amazzi amayonjo. Kati mu ntegeka eyo n'alaba nti ffe ababeera mu diaspora tuyinza okwetaba mu mulimu gwogwo, n'atukwasiza ddala abaana ab'omu migotteko tebasoma, babeerawo, ate oluusi yadde wa myaka 89 yaddukanya amaka, ate nga engeri gy'agaddukanyaamu si gyewaligambye nti nno yesaanidde. Oluusi agenda n'akola emirimu omwana muto gy'atateekeddwa kukola. Oluusi aba ayiga n'okubba n'okukola ebintu ebiriwo okusobola. Kati Ssaabasajja n'aga nti abantu baabo mu nnyambe, Kabaka tayambwa, tulina n'atukunga tusimbe essira ku kintu ekyo. Kati nno kyekyo, kati awo bwe nkyakomye. Awo bwe kyakomye, so weebale nnyo, weebalire ddala.